battle with them. They are here intimidating people with guns. Hey, the other one running. Thank you. Namatovu Madina omwana wa Usematovu ngera ndi administrator nyine nnaku nnyingi nnyo omunuti okujja ku ttaka lyaffe ne yeesenzaako ate takomye okwo n'atulumba ewaffe we tuli n'atandika okuba abaana baffe omu yafudde n'omulala ali wano okugulu kumuluma ne mu ddwaliro tetulina buyambi bubajjanjaba omulambo gulemedde mu ddwaliro kati tulina ennaku nnyingi naye tusaba obuyambi bannange mu gavumenti muno wa Pulezidenti Museveni waffe yatuyamba tusaba buyambi atuyambe naye embeera mbi tubonyebonye nnyo okumala emyaka nga tulajana ettaka lyaffe balitwala bwe mugenda awantu okubayamba nga babawa enguzi awo nga mumukomaawo nga tuddayo era nga tugenda wala ne mugende wala okuba omulanga naye bwe mugenda nga nabo bali enguzi mpaka kati ofunye okuyambibwako mukyala Ladisi Kyala Mbabazi ne Madamu Faibe be basobodde tutuusaako wano era tukyasabira ddala obuyambi obw'amaanyi okutuyambira ddala kuba n'abaana baffe abafudde balemedde mu ddwaliro. Ogambye oli administrator muli bameka? Tuli bana. Kuliko ani nani? Kuliko nze Namatovu Madina, Aida Nansamba ne Kasozi Muhammad yafa ne Muhammad Seguya. Bagamba nti waliwo omu ku mmwe yakolagana ne Mwami Sajjabbi ne Monitria, kituufu? Ebyo Muhammad Seguya yabimanyi gwe tulira byogerako. Yayogera ku bya Sajjabbi naye ffe abala tetubimanyi. Gwe lwe wakoma okumanya nga administrator ettaka lyammwe lyalyenkana ki? Nga lyonna weeriri. Eka 9. Eka 9. Esebo. Ku kyapa kwoli kwe mulinga ba administrator? Twaliko ne bamaani batujjako. Babajjako batya? Oli yatujjako n'atuuzamu amanya watuuzaako Moses Matovu. Ani yakikola? Oyo Moses Matovu mwana wa mukulu waffe. Ayo Muhammad Seguya. Yali mu kyapa kino gwe bateekamu. Mwamala kutula ne mukanya kibeereko? Nedda ssebo. Sekyo temwakimanya? Tetwakimanya. Kale banyabo ne basebo tubaniriza mwe bali nnyo mwe bali eddala nze Sesanga Bate the Great. Olunaku twalabye amasasi Lutembe abanyumya bagamba nti n'olutalo lw'ekiyeekero lwa 86 balulabidde mu lunaku lumu. Amasasi gavuze ebintu byabadde bingi nsonga ya ttaka enkayana ku ttaka abafamile ya
House Matovu omugenzi nga bagugulana ne munnansi wa Eritrea agamba nti nno yagula ettaka lino namugamba nti kale oba kooti yajja neesala neega nti twalako eka za 5 naye tugobozo tutte kyonna 9 ekyaddiridde abasirikale ababadde bakuuma ettaka ku sayidi ey'omu Eritrea okuba amasasi eri abooluganda olw'omugenzi House Matovu okukakana ekiri emabega guno ogwoto we gukumwa kitegeeza nti wabaawo eyafudde n'okutuusa akaseera kano omulambo gukyali mikono egya gavumenti ye poliisi n'eddwaliro ly'e Mulago ate waliwo n'abaakubiddwa nga kati banyiga biwundo Sekamedi twakulabye oga nti wano ekyaffe kisigale nga kyaffe temujja kutukinako wano n'ebirala ebyabadde bitambula. Abalwadde bo bali batya? Abalwadde tebakyali balwadde kubanga omu era naye omu afudde. Poliisi omulambo kati saawa nga weziberedde awo saawa gye buvuddeko awo ebadde mutwala Mulago okukola postmortem naye afudde. Naye tukyagoberera kubanga RDC abantu bonna bakwatibwako tubasuubira saawa yonna okujja wano omulambo tegulabise bagugaanidde. There is too much impunity. Waliwo impunity y'amaanyi nnyo kubanga Eritrea wajjira teyagula sigamba nti alina risiiti oba alina ndagaano najja teyagula talina muntu yenna gwe yeekwasa n'agamba nti kati awo ntuttewo kansibewo kati ffe wetuviirayo kuba nze mu famire eno ndi mwana wa mwana muwala ndi muzzukulu. Oli muzzukulu omwana omuwala oga nti ayo ekintu kyaffe kisigalewo ffe we baatuleetera ffe nga omugabo gwa maama ffe baatuleetera ng'abazzukulu okulwana twalaba nga ekintu kino kyali kyangu era twakiyisa mu mateeka byonna ng'omu Eritrea bwagaana tubiyisa mu mateeka byonna ne tutuula kooti neetuula ne tumala kooti ye byasabye byonna ayagalayo eka 5 ye walina interest wasuubira we yagula waabaatwala naye ebyo byonna bwe twabikkaanya n'akiryaringa n'okukiryaringa ate yabivaako ngenda okuwulira bagamba nti ate azimba. Kakati omuntu wakwatira emmundu n'akuba abantu nze by the way kyannenyamizza nnyo mbadde sikirabangako saatidde nennenyamidde. Embeera kyekyagaanya okutuuka ku mbeera ey'amasasi manye embeera wetuukira ku ssasi. Embeera ey'amasasi eno kumanyiira okususse omanyi omuntu okwemanya eryanyi amaanyi amemanye muganda akugamba amaanyi amemanye gamala ebitembuga okumanyiira okususse. Omusajja toyinza kujja kumakya ne mulagaana nti mufune joint survey ne bwoba wasomako mufune joint survey mujje mupime ettaka oli atwala ekaana ono atwala 5 oli n'akeera ku makya najja ewuwo maaso wano wetutudde wewaffe ne maaso awo naga ntandikira wano ate ntwala wuwo kati awo tufa ne tuggwawo. Okupima akutandikidde wuwo tapimye n'okupima takuyise azimba wano gwe womanyi nti wuwo walina emmere ne mwogo wuuyo omulaba najja n'aga nti kati nzimbawo toteekeddwa kugendayo ate bamulinnyayo nja bakuba matiriyo wuuyo omulaba amuyiye tetufa ne tuggwawo awo awakiri tufa ne tuggwawo kubanga omwoyo Katonda yatonda omwoyo gw'omuntu tegukkiriza bulyaza amaanyi okitegeera. Kati nze toyinza kundyaza awo mu lujja ne bastraightafy ne bateekayo eddala kati bwe twaze ntubagana nedda kooti yagamba bweti ne bweti mulina okuyimirira temujja kuzimbawo olwaleero mulina okuyimirira mwerule mutwaleko 5 tusigaze 4 mugende ku 5 eri gye muba muzimba fe tusigaze 4 agaffe kuba 4 ne kooti order by the way injunction eyo si yaffe mu Eritrea yennyini yeyasaba n'agamba nti nze njagala mpimeko 5 kati ate apimye 9 kyonna kitwala aga nkitwala onankola ki okitegeera nemugala togunya oguwanda tumugala togunya oguwanda naffe netumulumba bwe tulumba ne tusigala ffe ku layini eyaffe netwagala bannaye temujja kuzimba kuteekawo embeera kubanga abantu bonna baagaana otuyamba tebakulimba baagaana because they would question this man nti owai lwaki gundi joint survey nga tetukulaba ogikola bali badde bamubuuza
ne muleta survey wammwe naye n'aleeta owuwe ne bakuba layini ali gwana gakoma wano gayita wano naawe ataano gwebale nnyo naawe ataano gayita wano kati ate wali baddewo olutalo lwonna amasasi gajjiramu amasasi munange mwetu yasi yakuba amasasi we gajjira abantu abo abasajja abasecurity abo baba order ti omuntu yenna mwe mulabe tuba tubba ettaka lino kubanga ettaka singa lyabadde liri lwaki yalikubyalireesa ab'emmundu ng'oyinza okuba ozimba ewwonoga nti akandeete poliisi abasirikale 5 yaleesa 5 kikulaga nti era siriki sirirye waliwo ekizibu yaleesa 5 n'abaga nti kakati ku mmundu ndese buloka za 99 tukisiba weekend eno basibe ku Saturday ku Sunday ku makya gwo bojja eba keesi ndala bw'obikwatako baga malicious damage okitegedde bulungi naffe tetwamuganyiza ntugaa katusambe ffenna ntuza mu kibira kakati ntumugaa ntojja kuzimba tugaa ntomujja kuzimba ne baagala basooke batusikayalinge naye bazze balonzeemu abantu nga ffe kuba guno si gwe gusoose ogw'amasasi ne wiiki ewedde nze bankuba 7 naye ne gamiisinga ejjo baleese era ku ttaka wano wennyini ejjo baleese sinayipa sharpshooter obweddaali eri era nga ey'emmundu gyalina yanjawulo kati nga bano bakuba mu bbanga babuzaabuza ng'oli yanoga nga waliwo kisajja kiri wano kiyisima kyekibalagira nti oli olugezigezi ennyo kikyakukyalo ow'omutwe omumwoyo ow'olugezigezi kuba amasasi naye nze nabadde kwegamba siina bwe nyinza kitaaminga kwegamba ekintu ekiyita ku surprise tikyanneewunyisiza nnyo nze nagambye omusajja ne bwe bakampani bo bakiraiminga nti kampani genosala girinako akakwate teri ofiisa w'amagye yenna asobola kukola ekyo taliyo kampuni gisala sini teriyo ate nanyini kampani yagamba nti kuba olw'okuba yange tasobola kukola ekyo ate ajja nakwatayo busente obutonotono ne buba butono n'agulaagula abantu n'abagula ettaka n'alitwala n'aleeta ebipapula bintu bino nagula ne muyoma nti yagula ki layisi naye omusajja najja n'atunuza mu bantu n'akuba ennyumba yiyo yonna bagikubye ne bajaasa bayiwomogodde kati tugambe n'ennyumba yasaze n'egenda eri ebalumbe waliwo emmotoka wano bagikubye amasasi emipiira ne gituula n'omulambo in fact these people have got a culture which gyotasobola kunnyonnyola and you can't believe it last time balina bode omulambo eyo munda kati era ne guno babadde bagulwanira babadde bagutega ebiti batega emmotoka ebiti balabe nti omulambo tetugutwala omuntu afudde gwe bakubya amasasi tetugutwala nga bagala gutwala mu biiki bakiraiminge ti omukyakaze yafudde yabadde awuga nga kyebaagala okukiraiminga twabalemeseza paka bwe twamututte mu ddwaliro guno si gwe omundi ogusoose ettaka lino libadde lize lirukibwako olugero lw'ennyombo okusikangana ebitogi wakati wamwe ngaabo abafamire ya Mukulu House ne bainvestor oba n'abagagga mwafuna wanene ettaka libalemye kwasaganya kituddeawo bainvestor be baliwa yemusiga nsimbi omuziga nsimbi nsuubira asiga ensimbi sibe kiri bw'aba amaze wano emyaka 10 gwendaga ensimbi zaasize wano biki etudde biki teweza na mitwalo 5 yiiyo ebusisira essubi eririko lya mitwalo 10 ebiyumba byasangako sajjabbi yabizimba kati ye yataddemu ki musiga nsimbi ajja n'ayerulaawo wonna n'alongoosaawo n'akola ekintu ne mulaba nga nammwe mwennyini muswala obutamwongera ne mumwongera nga akatumwongere kati gwe musiga nsimbi asiga ki kale musiga nsimbi tukkiriza yagula kwani nze nalibadde mbuuza mmwe nti ani yamuguza very good anti kati kyewalimbuuziza yagula kwani waliga nti okumanya yagula yasiga ensimbi n'agula ettaka yaligula kwani musiga nsimbi abeera mu buvuyo yekala nkubuuze omusajja mu Eritrea si bwe kiri omu Eritrea omuntu atali munnansi akkirizibwa okubeera n'ekyapa kya mayiro mateeka tekirimu alina ekyapa kya mayiro bwe ekyapa kyanina ekyapa kya mayiro okitegedde era awo tuveewo kakati tudde mu gamba nti kati ye nannyini kale nannyini
nanyini okuva kwani ekyapa kiri mu House Matovu mother title tugiina taata ya 1962 tugiina weeri wano kakati ye ayina ebyapa bye bakozeemu nga babbye ettaka balibbye ayina ebyapa naye nga bya mayiro kati nze nina mother title musigansimbi yenna omugezi yalize n'alaba pati zonna ne bitakwatako n'abeerose n'abakuŋŋaanya bonna n'abawa ssente ettaka lino lituuka litya mu mikono gy'omulitria waliwo abantu bafeerera kati story it's a long story bafeererako ettaka lino lyaliya Nuhu Mbogo n'alirekera abaana be basatu okuli Kakungulu lyabalangira bakakungulu abaana be baguza House Matovu jjajjaffe awaako agaba lease awaako liizi wali beach ng'agabawo liizi in fact teyagaba liizi oli yajja n'alaga nti yamuwawo liizi engeri gye yali atakyabeera eno engeri gye balina amataka amangi n'alaga nti yamuwawo liizi ya myaka 49 bw'alaga nti yamuwawo liizi ya myaka 49 26 ebyapa ne bikyuka ne bakolawo ebyapa bya mayiro nga liizi eweddeko ate ngigwako 2016 ne bakolawo ate ebyapa bya mayiro ate oli yali agaba liizi gwe bawa liizi ng'agamba nti ate yatunda yaguzaaki abalala yatunda liizi yatunda liizi bakolamu byapa bya mayiro ate byeyatunda nagali ya mayiro lyatunze liizi n'agitunda n'okuggwako tennaggwako ne bakola omusango ne bagenda famire bwewaaba neguwangula ne oda weeri eragira ekyapa kiddeyo mu House Matovu n'ekyapa era tukiina ng'era oda eragira kiddeyo mu House Matovu okitegeera naye abantu bano wadde tebafuna buyambi lwaki ffe twali bato ate bwe tukuze bajja batulimba ekintu kirimu omunene nze ndi munene gwe oli awo gwe oli munaku okitegeera olina omwana kati omwana wo nze nveeri nga mukuba essasi mbulwa kuba ndi munene does it make sense? It doesn't for real. Tekimakinga sense gwe nganga nti mulimu abanene singa byali byabanene SFC ebeera wali nti yalize neka nti ekyalo kino kyonna mwenna muveeko nze muhozi nditutte pulezidenti asula wali nti yalize neka nze amagye gonna nze nga yina awo ntutte wonna ekitannabaawo kakati tunuulira bano bafala bajja babalimba abantu kintu munaye kirimu omunene nze kyemmanja kyange gwe ate lwaki ogandi mulimu omunene okitegeera kati awe wavudde obuzibu gwe wali olabe sarasini eri ku ttaka lino anda wiikiriro tubeere sinsiya yafuna abakuumi be ne bajja anda wiikiriro bamukuumire property ye n'okwanjula omukolo gw'okwanjula naguyina amateeka maguyita gojja obuuka eryo jje mutuule butuzi mu ntebe ntutudde omukazi naffe atumanyi tutudde temutubuuza n'ebyo bamukuwe olaba okwanjula kwe kuliko amateeka naye akutte emmundu gwe poliisi kebe poliisi kebe sarasini kebe security ene security ejja kutaka under which law now who is going to pay kubana abafudde damages abana abafudde ani asasula ndoza abamugagga eyawasala sini omulimu abamugagga ali asasula kakati bino byonna gavumenti erina okubeera ready lwaki goyinza okuba wanyigiriza jjajja wange nanze tojja kunyigiriza kubanga kati eri abantu nga ffe nze muganda wange okufa sikitwala nga kikulu nnyo tontiisa nakufa olunaku lwange olw'okufa bwe lunaatuuka teri kijja kuŋŋaana kufa waliwo omwana wali baali beekalakaasa mu garagi ali mu garagi wansi asumulula motoka wansi asumulula natti abaali emu tebaakubako n'omu gye bamusanga nga yafudde ng'essasi lyamukubye entuuko bwete bwebeera kakati kyenjagala gwe impyuniti ogijjawa nojja n'ontunuzaamu emundu nze kennyini baagintunuzaamu ne bakuba 7 ne gatankwata bukwasi kuba olunaku lwange terunatuuka kati ng'ojja ku mwana oyo mwana muvubuka muto myaka 28
omukubi amasasi okozesa impunity tabanga nawo ffe tuli banene kyolaga tujja kubizimba lwampaka omusajja oli omugagga sooka oveeyo komawo ku bantu bano abakuumi bw'okomawo ku bantu bano abakuumi gwe babuuze temulina gye mubeere ewammwe oda ni oda ate oda ni oda yeyaawa kati bweba oda ni oda njagala oda ejje nti leeta mukazi wo kamanda wa amwebakeko ate oba oda ni oda oba babikola tojja kuŋŋamba kati kale nedda tugambe nti kaakati mwenna oda ni oda temuddamu kugenda mu kitchen kulya mugende mu ttooyi gye muba mulya oba oda ni oda don't you have sense nti kati wali ennyumba wano kati abantu bazimba naye noobuuza ni bannaye lwaki tuzimbira ku mudumu gwa muntu because ffenna tulina betukolera naffe nze nina kitange tayinza kuŋŋamba nti genda okubesaamu MP nange nezira nti ate obanze baŋŋambe nange kankuwujje it doesn't work like babawo sense nomanya nti nomuga musajja ate musajja tukuba waaki okitegeera naye tebayinza kuleeta omuntu mukubira omuga nti bannaye nettaka letukuuma bano abantu balina lwaki bakireiminga balina ensonga lwaki bakireiminga ne side eri okusinziira ku biwulirwa nti mummwe aba family ya house mulimu abantu abakolagana nti nebino bye mugamba manya ttaka baalitunda nti bo balina empapula no matter tebakulimbanga nti ate tuwulidde ekiwunya bawulidde ekiwunya mugende mugjewo ekiwunya tojja kulimba bantu nti bawulidde ekiwunya ti naye kiri okay it is okay yadde bawulidde ekiwunya no it does not work like that balina kujjawo kiki kiwunya is there any problem how do we solve the problem then God solve okitegeera bwe baba bakolagana naye it's up to them gwe tojja kuŋŋamba nti kakati muzeeyi agamba nti muwala we namutwala saamufunisa olubuto what do you mean muzeeyi nti agamba muwala we nze mbeera naye kakati bw'aba agamba muwala we nti sirina naye saamufunisa olubuto what does it mean kitegeeza nti tekijjawo kuba nti muwala we follow protocol goberera ekituufu kati fere ettaka tetulinaako kintu kyona goloza tetulitunda okitegedde bulungi yes tulitunda naye administrators webali go through them aganye era sala amagezi agakola ki agamukirizisa president lwaki yali badde ayogera ne Mao ngayogera naye eki yali mukutte n'amukuba engwala neyeefuula ayogera naye eki tutunuulira embeera etabuse gye tugamba nti esusse obw'omulamuzi nga etuusizza n'abantu okulugulamu obulamu nga muto waffe n'abalala banyiga biwundu bali ku bitanda nsobola kubuuza nti ki ekiddako no the battle olutalo lwawedde buli kintu kibaako nekigenderako buli kintu kiba fa innama li usri yusra ffe tuli basiraamu buli ewali ekibi wabaawo ekirungi nkukakasa tinolutalo kati tujja kuggwa mulina essuubi si ssuubi lwampaka oba lutya lujja kuggwa nga luwedde lutya oba bulungi oba bubi naye nga kiwedde anti obubi era bubi kati bayinza okumbuuza kati olaba bayinza okujja ne bambuuza nti wasuze bulungi amasasi gasuze gavuga ffe boogamba ffe tuli ba civilian emberenge zibaluka emberenge buberenge n'obula obutasula mu nju oba fe balina emiti ewaka webase omuyembe ne gwa ku mabaati eri oba ga biyumba notya novayo n'olingiza naye esasi oba kitya kijja kuggwa naye nga omulituyo oyo mulaba liri ettaka yali asobola odditwala ku bajjajja baffe naye tasobola dditwala ku ffe tekisoboka waliwo akatalekeka ku nsonga eyo famire muli bumu mukyali bumu waliyo abagiragira famire tuli bumu kati nja kuwa kyakulabirako gwe oli superman oli namba lujega ye famire
tubamu ne weaknesses omuntu ng'alina weaknesses tetwagala nnyo kutambulira ku weaknesses tugatta maanyi oli walina amaanyi mukwatagane mutambule amaanyi bw'onaagatta amaanyi togenda kulaba bunafu kuba mujja kuba muli mu ggabana muyinza okuba muli mu ggabana mwagasse amaanyi ne mukola ekintu ne mukimala muli mu ggabana ssente aye n'ojjukiza oli nti wankuba oluyi oba olina ekikubulako oba olina ekikubulako olutalo bwe lutyo bwe lubeera olutalo bwe lutyo bwe lubeera naye there are people who are going to pay abo abafudde obalaba there are people who must pay bajja kusasula whether they like or not amateeka gye gali njagala kuba kyakulabira kan insight afande kyaligonza yakuba bukubi wa traffic luyinga balina bye basobagana emukono walaje byagwera fe batuseemu aba fe boyita ab'okuzannya fe boyita ab'okuzannya mugenda kujjayo naago omubuto bajja tuwulira bajja tuwulira kiri eri session ebadde endala eno session nki ndala kakati gwe bwoba waze n'amaanyi nti ogenda kuzimba oleese salasini weeri ezimba teriiwo very simple weeri ezimba ajje zimbe okitegeera olutalo luno engeri gye luzze lutambula n'okutuusa olunaku olwaleero kitegeeza nti muzze mufuna okunyigirizibwa ne mubaako gye mwekubira enduulu ne muddukako wano wala DC poliisi yo ebibadde bivaayo bibadde bitunula bitya tetufunye kunyigirizibwa kisukka ku ekyo ekisukka kunyigirizibwa kisukka ku ekyo oyinza okubuza terminology mu terminology ezo oyinza okubulwayo n'ekituuka tulinyiriddwa mujolongeddwa tujolongeddwa jo obedda bakuba amasasi ng'omuyiritu yawaali awo nga amukubye yeefudde ali mu kuseka nabaoli wamukubye okugulu omwana oyo ankubidde bulungi as fun as that nga kiri fane bwe kityo ng'oli mwana ayimira oli omugaga naga nina ssente zange nkubiramu omulugwala oyo essasi nkubiramu oyo omuganda essasi nkubiramu oyo omutoola essasi nakubanga akubye ne yeefuula okubye bulungi mwana wange tekyabadde wano so temufunanga kuyambibwa ebbanga lyonna ate oli muntu oli kagologosi it goes beyond that toli muntu this is a very simple thing kiri simple kujja mpapula nti buli omu ateekewo empapula ze ettaka lino bwe lijja omwiritriya okulifuna alifuna atya bwe bajja ogamba mother title mugirina acres 9 plus mukkiriza nti kooti yawa omweritriya apimeko eka ze 5 musigaze eka 4 awo process awo nga mumuguzizza kooti omusango bwe gugenda mu kooti omwiriti yakompuleininga nti akozesa salasini emukyajinga sente nyingi mu injunction asaba injunction bamuwe ajjewo ki ajjewo abasalasini asobole okusibawo akakomera nga katono ka fuuti 2 ng'ateekemu n'obubagalazi emitayimbwa nga ffe tusobola okulaba eri then omusango ogende mu maaso naye ng'ayagala kusiba walina interest eka ameka 5 ne tukikkiriza nti bw'apa kyakola era kooti naye egamba ne bwakisiba ne bwawangula bwe muwangula era muba mukisigazizza well and good ne tukkiriza ne mukkiriza nsale ziri ng'omusango mu kooti bwe gutambula ne tukola consent bazisale walina interest mukakasa ddala nti ezo zolina okutwala oba nedda bwe guggwa ng'awangudde ng'azitwala bw'aba tawangudde ng'abadde zaataano ng'ataano gaffe nagwo tugatwala nkitegedde bulungi kakati ye bwe yazza ate agamba yadde liri nali basaali ate ne wakayanira nawo tewamumala ebyapa eyalina ebyapa byeyafuna biri mu mannya ge bya mayiro naye yalisalaasala atya yasalaasala ebyapa ebyo eka 9 yasalamu ebyapa yasalamu ebyapa nazifuula eka ameka 5 kati ng'ewali eka 3 ateekawo eka 1 ne basalawo kapoloti ne bagibalanga eka 1 bwe bwapa byalina biri bye baakola n'ab'omulandiza ewakiso kakati bw'amala
olwaleero agenda okutuuka nga ffe tulina mother title nga talina bwatuuzaawo kiri ne libalema okubba nga beyapima tebikwatagana na biki kubanga ne bali abaasooka abaamuguza baabafera ne baagala okiddukamu beekanira Sajjabbi ne bajja nga litambula paka okutuuka kuguza mu Eritrea Sajjabbi ataguza mu Eritrea nga buli omu akiddukamu buki kuba beekanira yalina nyina Avema yali tayinza kudduka wano era ajja kukulaakulanya bbiiki naye kyali kibaddusaawo nga buli omu atya kubanga ettaka baabafererako kati ono ate ye bwe yajja bamugamba edda oli oke ngabadde bakusobola bamugamba oli oke gwe ojja kulaba ogenda kunoonya empapula ze olabe talina mpapula era bwajjajja azungana byapa ate byapa kooti ekiragiro kiri kyeyawa twabisazaamu byasazibwamu byonna kitegeeza n'ataano galwanira gali ku byapa ebisazeemu tuganye kuyambibwa lwa impunity naye nsaba Katonda nze akintaasa ekyo saagala kubeera na impunity eyo kugamba nti sijja kukuyamba sijja kukuwa mmere kubanga olina kyolina okumala okunkolera oba something must be done no if it doesn't that one gwe kikira kyogamba kyesikoze ekyo then kyendina okukola ate gwe ofune kyoyagala bwe mba nina kukyusa kukugamba nti kati tosasula otwale kyoyagala nja kikola naye toyinza kuŋŋamba nti kati ebbanga eryo natubadde tutudde awo tulinda bakulu ekintu ekiri recent kankikulage omusajja bwe yagaanye okusalamu ettaka kyokka kyoba weebuuza what happened kiki baakozeewo tewali kye baakozeewo yagaseeko sasi kunyamba n'agaana oddisalamu n'agamba ate nja kuzimba n'ayiwawo matiriyo n'agamba ate nja kukubayo ne ku bantu awo nja kukubayo nga 10 awo 2 nja gakubanga te era najja n'akuba ng'ayimiridde wali bw'alagira mukube mwoyo kati mukube munooli byonna bigenda maaso nga poliisi eriwa kajjansi poliisi eri wala nnyo era bikebeera Masaka amasasi wano okuvuga limu 2 n'emmotoka eyatutte omwana badde tebagikkiriza abakubye nga tebakkiriza mmotoka etwale mwana mu ddwaliro ng'omulambo bagulwanira mu Eritrea mwasinkanako ko ne manya nti kino kikiganye naye ng'abantu abali ku ttaka erimu katwogere mumanye kyayagala nammwe kyemwagala ekyo ekibuuzo si kyaffe kikye temutulangako naye si kyaffe anti kikye kati toyinza kuŋŋamba mbu olina muwalawo abagenda omuwasa wabasinkana nasinkana buli omu kitegeeza yalina obbanoonya ekyo si kikye kikye gwe olina okubuuza mbu wabasinkanako yalina okusinkana ffe okitegeera nze nina okusinkana Sezaala so si Sezaala ye kujja anasinkana bameka Sezaala kunoonya mutabani okitegeera anasinkana bameka abantu bagamba nti oba ettaka okulikuuma nga tewali development kyekireetedde abasaatuusi oli muwogo development ate ffe tusinga ataddeko atalinaako kintu kyonna ate eri biiki waliyo ekintu teri gwe woyo ekkubo liiryo ewali biiki wali badde wali bwewati n'ebitooke bibyo mwasimbye wano lino ddala liri eryemmanga wano eno poloti ndala nga nze RDC Wakiso ate nga nze ddiini w'aba RDCs mu Uganda yonna kyannaku nnyo ekituleese wano si masanyu naye mbeera etali ya bulijjo kusooka kwa byonna ffenna ababadde ku mawulire eggulo nabirabye ku mawulire ga ssaawa Nyanza mbadde sinnamumanyi na mbeera eri wano kubanga ne DPC teyankubidde kuntegeeza n'RDC teyankubidde kuntegeeza naye nga bulijjo bwe ndaba agataliiko nfuufu era twebaza Bukedde TV ne media houses zonna bwe nalabye agataliiko nfuufu ssaawa 4 nabadde Jinja naye ngalabira ku ssimu tubadde tuva Buyende pulezidenti abadde Buyende gwe kati ate nga ndaba ku mitwe emikulu tiwaliwo abantu abakubiddwa ki kyannaku nnyo nti waliwo omuntu eyafudde mu kwanyisiganya okwo kwabaddewo simanyi oba bituufu oba si bituufu naye kyennalabye ku mawulire era tusaasira nnyo abantu abakuseddwa eggulo mu kusika omuggo okwabaddewo mu bumenyi bw'amateeka ekisooka kya byonna bannayuganda kyenjagala bamanye abantu bonna Uganda yonna nti ofiisi ya RDC mu district
yebevunaanyizibwa ku security ya district. Ensonga ey'okubiri, ensonga zonna ez'ettaka oba ensonga zonna singa kooti eba esazeewo ebiwandiiko ebiva mu kooti oba documents ezo court orders naki zirina okutwalibwa mu mitendera okuva ku poliisi yonna ku headquarters n'awalala ne ziwunzikira mu kye tuyita district security committee. Akakiiko ako RDC abakyamaani waako kabaamu bamembers bangi bitongole bingi ne tukubaganya ku kooti kyebeesazeewo kubanga mutuulamu n'omulamuzi mutuulamu ne state attorney n'abalala ne tulaba nti kooti kyesazeemu tulina okiteekesa mu nkola poliisi ng'ekiteekesa mu nkola ne komiti nesooka etuula n'esalawo. So bintu bibiri kubanga saagala kumala budde wano tulabye nti pati emu teriiwo ate tujja kuba tulidde tumaze budde buwanvu okwogera ku kintu nga pati emu endala teriiwo. Mu byo Uganda kwe tutambulira tulina amateeka basebo ne banyabo ge tulina okutambulirako naye abakwasisa amateeka be baani poliisi. Ensonga zonna singa zibaawo tulina OC we bajja muwulidde tulina DPC we Kajansi zensuubira na RDC avunaanyizibwa ku Kajansi oba Busiro. Ensonga zino zonna bwe zigwa mu bana abantu bonna abali wano nga za kooti bwe bamala ozeekenneenya immediately balina ozisindika ne bazireeta mu district security committee yange gyentulako ya main. So mukyo ensonga za kooti nze mwali nyambye ne sizigenda mu kubanga sizimanyi situuzangako parties zino nga nze okuliriza ensonga zaabwe. Kyamukisa mulungi nti RDC atulambikidde nti abadde abitambuza newankubadde ffe nga ate komiti ewaggulu ebadde tenakola ki tenabimanyaako. So one twebaza nnyo bannaffe bali aba security bali private security guards kubanga nabo bakola omulimu omunene nnyo singa babayise mu makubo amatuufu. Teri private security guard oba guards eyinza kudeployinga abantu abo mu kitundu nga office ya RDC tebamanyi oba DPC tabamanyi. Bayinza okujja mu mirembe ne singa wabeerawo okusika omugwanga kukayanirwa ku ttaka oba ku kintu kyonna directive gye tuyina etulagira nti abo tebakkirizibwawo mangu nnyo. Local police oba poliisi eya bulijjo eya DPC ekkirizibwa okukuuma okusika omugo okubaawo nebaawo obukuumi obumala okutuusa ng'amateeka oba oliawo gabakkiriza. So mukyo situmanyi bwe giba myaka 5 poliisi ejja tubuulira si kati kubanga kati tetuli mu kooti nti tuwoza oba tetuli mu komiti nti twogera. Poliisi ejja tubuulira babaddewo bbanga litya babadde bakuuma biiki obadde bakuuma ttaka likayanirwa. Ekyo nakyo tulina okutunulayo kubanga mubeera yonna ey'okufiirwa omuntu basebwe ne banyabo buli muntu kati kimuvunaanyizibwako. Emyaka gyaffe na RDC si gyakubeera mukomera. Buli bw'obeera head w'ekintu niwabeerawo obumenyi bw'amateeka obukolebwa gw'ovunaanyizibwa. Kati nze noono tuvunaanyizibwa ku musaayi ogwayise wano eggulu kubanga tuba twakumye bubi abantu singa bafa. So ebitongole ebinoonyereza bigenda kunoonyereza byonna tunoonyereze one ani yalagidde omuntu okuba amasasi eggulo agakutte abantu abalala ne balusuulamu akaba. Eyawadde order bali tebalina buzibu naye yabawadde order yani agambye nti kubagundi amasasi yabaddewo. Kitegeeza nti oyo poliisi erina omunoonyerezaako mangu okulaba nti abantu bafuna obwenkanya. Ekyokubiri okulaba nti wabaawo kooti order yonna eyajja ng'oba oliawo eri mu mateeka gye sinaba kusomamu gye sinaba kulaba. Ffe nga district security committee y'okuntiko tetugimanyiiko era tetugisomangako era nayo poliisi enoonyereze bwejja tunyonyola lwaki
document ya court oba court order tebagireeta ne tugikubaganyako okulaba nti oba oliawo singa byonna byajja ebintu bibiri twali badde olwaleero omuntu teyafudde. So wayinza okuba mu mbeera eyo waliwo obulagajjavu obwakolebwa naye abanoonyereza bagenda ebitongole binoonyereze okulaba nti ne family yafiiriddwa omuntu nabo bantu bannayuganda nabo bali maziga ate n'abalala bakoseddwa baabo era amateeka gakole kubanga Uganda etambula ku mateeka tetambula kuki mu bumenyi bw'amateeka era tuvumirira basebwe ne banyabo ekyakoleddwa fe RDC nga tetuliiwo okulaba nti oba oliawo kiyinza okuba embeera ng'eyo ejja abantu mu mbeera ate ne bakola ebirala ebitasaana. So twetonda tetumanyi oba famire y'amatovu yentuufu oba si yentuufu, tetumanyi oba bali eri pate etaliwo wano yentuufu oba si yentuufu, naye oba babaawo ebiwandiiko ebituufu bajja bireeta mu komiti tubiyitemu tubirabe, n'ebya kooti tubiyitemu tubirabe kubanga omuntu oba bamugamba kupima ekazi 50 yandibadde apima 50 anana agateekawo era nsubira tewandibadde kusikawo muguwa nga ekiwandiiko kiri kiriya nnyo. So byonna tusaba nti ndaba embeera etali ya bulijjo nebadde nsaba DPC w'e Kajansi ne ttiimu yo yonna take charge of this area RDC mulabe nti embeera edda mu nteeko ekinaabawo kyonna poliisi y'e Kajansi ekuuma abantu parties 2 eziri mu kusika omuguwa okutuusa nga tumaze okulaba amazima amatuufu abantu baffe bafune obwenkanya. N'ebigambo ebyo sandyagadde kwongerako buli luuyi luyimirire ebibadde bikolebwa byonna bigira biyimiridde tumale kuyita mu biwandiiko bya kooti ate poliisi maama waffe n'ow'e Kajansi akuume ekifo kino. Tetukirizaamu UPDF, tetukiriza muntu yenna, poliisi ekuume ekifo kino okulaba nti tumale kwekebejja obumenyi bw'amateeka bwavuddewa ate era poliisi DPC anoonyereze mangu nnyo omuntu eyafudde eggulo ani yamusse babavunaane mangu ate n'eyabaleeta okukola ekyo naye bamuvunaane. Bye byange ndowooza bano bonna abali wano bannayuganda bazze okuba nti bafuna essuubi okuva eri gavumenti ku mbeera eze ng'ebaawo wano naye ng'okuyisa mu bumpimpi nga nfunye appointment ya RDC Deputy Wakiso Busiro nasanga court orders nyingi ku meza ziringa 17 18 akati nze ng'omunnamateeka bwe naziyisamu amaaso nesanga nti waliwo court order nga zo zandibadde nyangu nga eno yali emu ku ezo kubanga yali consent yali eva mu consent okukkaanya kw'abannamateeka aba families ezaali mu musango ogwali mu kooti actually gujagenda mu maaso nga family ya House Matovu lawyer waabwe Hamed Karule Tekele nga lawyer we ye Mujimba ne family y'abalangira abalala abannamateeka basatu baatuula ne bakkaanya ne bagamba nti omusango gugenda mu maaso waliwo acres 50 zetusazeewo nti zo omusango gukyagenda mu maaso Tekele azisibe nga be bakaanyizza then court nayo negamba nti kemukaanyizza tetugenda kubawakanya naye negamba nti mu kuzisiba bazisibe nga bazisibisa ekikomera kya wansi ng'ali mu acres 40 aganaaba gasigadde ku 9 abe ng'asobola kulaba ekigenda mu maaso eri 5 n'ataano nga bakigenda mu maaso eri 40 nga balinze omusango omunene ogusalawo ani nannyini 9 kyonna
nayita enjuyi zonna 3 mu meetings ezaali 2 mu office yaffe. Enjuyi zonna zajja meeting yasooka wajjawo enjuyi 2 ne tugamba tetugenda kuteesa kinene nga waliwo side etakoze eki etazze. Meeting y'okubiri enjuyi zaaliwo zonna ne tusanga bannamateeka nti tewali court order endala esazaamu ekiragiro kya kooti kyewa nga kiri temporary. Ne tusanga tewali appeal yonna egenda mu maaso ng'eyimiriza order kooti gye yakola ki gye yawa. Ne ngamba nti kale mwena nga mumaze okwoga tugende ku locus ku ground tulabe oba waliwo interest endala, kubanga tunoonya interest nyingi. For example, tunoonya amala alinza kubanga eri family home, tunoonya ennimiro, tunoonya amayumba. Twajja wano wennyini nga bonna weebali enjuyi 2 ne tusanga tewali kintu ekigaana court order okola ki okusomebwa. Bonna baaliwo, house matovu family yaliwo, tekere yaliwo, security yaliwo, police yaliwo, LC yaliwo. Ne tusoma order ne tuvaawo nga teri muntu yenna alina kye yeemulugunya, nga tera agamba nti ate 5 gagenze anagasigadde. Bonna bagamba nti kooti kyesazeewo tugende n'ekyo. Naye ne bagamba nti nedda 5 wezitandikira tewali clear mu order, oba ziva mu left oba right tera amanyi. Ne bakaanya bonna nti bawandiikire government surveyor asindika omusaveya gwe banaakaanyaako bonna enjuyi 3 apime agambe nti 5 okusinziira gajja kuyitawo. Naye netugamba nti amukaanye bwe banatandikira okukola ki okupima. Yawandiika Mujimba and Company Advocates, lawyer wa Tekere yawandiika, commissioner wa surveyor n'addamu Wednesday wedde nafuna ebbaluwa ku ssaawa zaalinga 10 nawandiika ne ku bbaluwa. Naye procedure yaffe egamba nti surveyor bw'awandiika nti agenda kujja ku ground, poliisi ya Uganda erina Directorate of Legal esooka neyetegereza ebbaluwa. Mwana okwetegereza ebbaluwa neeteekawo minute ng'egamba nti mu mateeka tewali ekigaana okugenda mu maaso n'okupima. Neesindika ku KMP, neesindika ku RPC, then wa DPC. Between Wednesday, if I'm becoming fair, between Wednesday nejo Sunday, kashwete tisowa kuba nti ebbaluwa eya surveyor eri cleared. Kati eyafuna ebbaluwa Tekere yagenda mu maaso n'akolesa impunity mu ndabe yange nga RDC. Ku weekend najja ku ground n'abako yatanga okukola. Nga bw'okimanyi nti mu government mulimu ba mafias baku hijacking along the way. Kirabika wale yamu hijacking n'amugamba nti nze ngenda kuyisizaawo kyokola ki kyoyagala. DPC agenda kuba kubanga nze nga RDC emikono gyange gy'ekyuma ye RDC, amatu gange ye ISO. DPC agenda kuba ngamba nti waliwo ebigenda mu maaso ate si birungi, ate kiki abantu barwanye waliwo akubye munamasi. Ne mugamba nti run very quickly and take charge of the area. Unfortunately yagenda kutuuka nga ensobi zaakoze eki zaakolebwa. Just ekiri unusual kwe kuba nti Saracine ebadde wana emyaka egisukka mu 5 ng'oluusi kyali kikaluba nnyo okugamba nti Saracine eveewo ate ng'emaze emyaka emeka 5. Naye bano bonna baakanya ne bagamba nti kasamala kusalawo 5 nanyina 5 kooti gwe yagawa yaleeta Saracine ejja kutuula mu 5 ago anagasigale nga gali open. Kakati simanyi Saracine lwaki yagwa mu nsobi ey'omuntu eyafuna order ate n'afuna ekiwandiiko kya surveyor
n'atayita mu mitendera egituteeka mu nkola Sarasini nekola ensobi ku lulwe. That's the question. Ekyokubiri, abantu bano lasi beetaaga confidence ti government weeri nga bwezze. Njagadde nkuyise Madamu RDC otegere background mu bumpimpi naye documents are very many. Oyogere gye bali naye nga baafiirira omuntu wabwe tuba tonyera wa munnammwe tusaba Katonda amuwe ekiwumulo ky'emirembe naye twakooshoninga metsi zaffe za DS nti bw'ofuna okwemulugunya kwonna tokolesa maanyi genda mu kooti kubanga kooti yagaba order esazaamu order bw'okolesa amaanyi otera gavumenti yonna mu matiga kubanga erina okudda gy'oli okulaba nti ekukuma so n'olwekyo bannaye abali wano bw'ofunanga obutakanya ne munno tokolesa lyanyi mu bintu by'ettaka oba ensonga zonna ezisigadde kolesa amateeka genda mu kooti ojja kufuna okuyambibwa kuyinza okukerewa naye kujja mu ssaawa yonna so Madamu RDC tukwaniriza mu busiro ate nze nakuwaddemu nti otandikiddemu kutukyalira mu bizibu kubanga wandibadde otukyalira mu mbeera nga nungi. Nze Yiga Hamis ngandi munakuwavu nnyo olwa Sarasini eyatukubyemu amasasi ng'ate tulumbye waffe gye tusula ne batuuka n'otukubira ewaffe era n'omwana eyafudde baamukubidde waffe ne batuuka n'okuba ennyumba yaffe amasasi ne batuuka n'okuba n'emmotoka ezaali zipaakings ewaffe wetubeera wetusula ne bakubawo amasasi era nsaba bekikwatako batuyambe ettaka lino lyali lya kitaffe Awusi Matovu era ffe nga famire Awusi Matovu ffe nga abaana tetutundangako ku ttaka lino wadde yiika emu oba bbiri tetulitundangako ne tulaba ettaka lyaffe liriko munnansi erituliya liriko abantu tategeera batuleetera Abasarasini batubba masasi tebatukiriza wadde okulitambulirako wadde okulirambula. N'olwekyo nsaba gavumenti eno tubeerere ya kisa etuyambe ku bantu bano abatuwaŋŋamyeko tufune obwenkanya ku bintu bya kitaffe bye yatulekera tetufunangako bwenkanya bw'ettaka lino wadde yiika emu ku yiika 9. Nze Muyomba Samadu musikawo omugenzi Awusi Matovu ndi munakuwavu nnyo olw'omuyutulya omugwira okujja okubba ettaka lyaffe kitaffe lyatulekera n'alibba n'atakama mu kulibba n'ataleka okuba ate ffe bannannyini ate amasasi n'agasasi ne tukuba amasasi naye tuttamu omuntu mulamba nekuba n'abalala era bali nabo mu ddwaliro bali kubajjanjaba n'obusobozi obajjanja tetubina n'okuba tetubiina ezofa tetulina ssente era yakozesa ssente ola nga atubaka ettaka lyaffe n'akozesa Sarasini nozabani mukama waayo bana yakimanyiko mukama Sarasini kwatwa gye batutunyaamu mbi nnyo teruganya yadde okwebakako yadde newaffe nyini otubeera waffe wanyini ewaka etubeera wetulina akayumba kaffe nako bakakubyemu amasasi era ebadde bagala otuttira era mu kayumba kaffe era nebaza nnyo olwakuno olwaleero ab'ekitiibwa RDC ekuli Madamu Mbabazi mwebaza nnyo byatukoledde olwaleero n'omwami deputy RDC w'Ekajansi nemwebaza nnyo anoonyeza ku kintu kyaffe kino okumala ekiseera naye balaba ffe tuli batuufu nebaza ne DPC ow'Ekajansi ne ttiimu ye era yatuduukiridde nejja netutasako abalabe abadde batumalawo obumazi era nebaza nnyo n'abamawulire bonna mbebaza bonna aba UBC ababukedde BS bonna mbebaza bonna bakoze naye tusaba President Museveni ensonga eno atuyambe agiyingiremu atutaseeko abasajja abo abagwira ababba amataka gaffe ku bwereere tusaba President Museveni tutaase ensonga eno giyingiremu kyaka erimu abantu abamaanyi mu gavumenti yo ndowooza bayinza okuba bebatusumbuwa otubbako ettaka lyaffe nga bayamba munnansi wayo tuliya tusaba gavumenti otuyambe otaseeko omusajja oyo atutta kati otumalawo obumazi
abaana babalumbye bulumbi eri gye babadde ne babakubirayo amasasi. Olwaleero twagala Sarasini ne boosi waayo ayimuka asasulire okufa kw'abaana bano. Nedda oyo Ezra omulitria tewali kisasulira bulamu bwa muntu. Twagala aveeyo, amateeka galagire, justice eveeyo. President Yoweri Kaguta Museveni bano balandi grabbers wateeka wano okubeera nga baleeta private security guards okubba amataka g'abantu. Tubakooye era twagala okugamba oyo omulitria tewali munna Uganda wanasobola ogenda Eritrea na owuninga Mairoland. Lwaki yali wanali mu kutulugunya abana Uganda bayimuka ne balonda President Museveni. President Museveni bano bantu bo vaayo balwanirire, tetugenda kukkiriza misayi gy'abantu kuyiika olw'okuba nti bantu tebalina buyambi. Olwaleero ne babanga tebasasuliddwa, emirambo giri mu mochare giremeddeyo olw'okuba Sarasini yakubye abantu. Ekirala kyensaba Madamu RDC uniform ya Sarasini yabo engeri gya tutidde omuntu tujagala kugirabako etufaananira bubi engeri gye bassa omuntu waffe. Era tumusaba Madamu RDC atuyambe atugirewo uniform ye efaanana bubi engeri gye twafiiriddwa omuntu waffe. Kyetusaba talina bujjanjabi watubonya abanyafu abatalina mundu. Lwaki gavumenti tuyambe ebe mundu mwakwate batuli batutira ku ttaka lyaffe, ttaka lya muzeeyi talina wakati konna ne batubonyabonya. Oba balina mundu bajje babbe ebyaffe, abatalina mundu bannanga balina obuyambi mwenna bannanga muve banne mutuyambe tufune obwenkanya. Oyo mutwale wa